teri muntu yegonza nga mugenyi naddala nga ayina kyazza okusaba yegonza nabuuza kodo abaana n'abayita ssebo abawala n'abayita nnyabo ne yegonza n'ayogera buli kimu kyonna aba yegonza ne point eriemu kiri nti nagula TV yange baana kulaba katiyoni ate kati gwoli mugenyi ogamba mboteekeko amawulire ekibuuzo kiri nti katiyoni zino bali zirabadde gyafiiriddwa ku olwagenda girabadde totawanya baana naawe omugenyi bwajja muve mu ddiiro eriwa eddiiro eryaliwa nze omwana wange tava mu ddiiro gwe omugenyi genda otuula eri oba nkulabire wabweru omwana wange tava mu ddiiro kyalibadde kirungi n'osuzaako mukwano gwo ewaka mu makaago sina kumusuza kyokka n'okumwesembereza ku kyalo kwoli si kirungi muyambire gyali alani abantu bonna abakumanya ennyo ino kubabeera ewala era agambirawo nti alimbe mu abatamumanyi nefe abamumanyi tatereera era kyovola abasinga baba bwaka tasiimye ne bwemutwala mu woteeri y'omulembe temulya kammere era bwe mumala okukalya bwe muti ne mugira n'ogamba kale twate ekyabiri n'okimuwa mbu mmere yokka gy'asobola okugulya tasobola kuleeta pulaani n'emu okuggyako kunywesa omwenge n'okugulira emmere omanyi lwaki abantu bafuka mu mpale abantu naddala abatamiivu bafuka mu mpale anti yawoza lindako buli bw'abanywa bwati kawayini abagenda okusituka nga baleeta emboozi enyuma abagenda okuyimuka ati ate baleeta akayimba akamunyumira nasooka akakyezaamu zino ze bayita batya modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa modern tiles. Modern tiles. Kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongolo kwaniriza kwina Josinzide okubanga otulabira muganda wange mwanyinaze embeera kansubire etambulya dda bulungi nnyo emirimu kansubire gitambulya dda bulungi nnyo embeera yonna gy'oyitamu nga si nnungi Mungu akusaasire ogiyitemu ali mu heartbreak muganda wange Mungu akuyambe ekintu kitereere kitegedde teri mbeera ya lubeerera mukado kanu kenyini tuli proudly paid by Modern Tiles abagamba nti the tiles zoba wesiga the tiles zoba okozesa okulaba nga ate ebintu bitambulira dda bulungi nnyo beera ne fule nnungi beera n'ennyumba efaanana obulungi ennyumba leke yake leka flow ye yake nga oli bw'atuusaako ekigere agamba my god leka sinkizo ez'omufumbiro zibeere taratibu leka ekinaabiro kyo kibeere taratibu leka ekisenge ekyo kibeere taratibu shedi bannange ebintu bingi nno ebirabisa ennyumba obubi naye bw'ofuna tiles zaffe eza Modern Tiles ate nga zikolebwa wano kabeeyi sike kali eri akawuniikiriza amatwa kabeeyi kalungi nnyo kino kibanga kitambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala ndi ne taata wange mukwano gwange mukulu wange Uncle Tegu tubeerawo wano okubanga ate oba ensonga tulaba ensi bw'etambula mu mbeera zaffe eza bulijjo n'okulaba nga abantu oba oli awo twogera ku mbeera ze muyitamu eyo nina omwami gwe nabadde naye bamuyita inginiya Lwasa abeera mu Amerika eyo inginiya Lwasa oyo inginiya Wanyonyi yabadde aŋŋamba sirabasi yaffe eno gye baleeta eno empya naŋŋamba nfu nnyo naga ye yasomera hano kati omu ku bayinginiya era alina ne paati gye yayiiya ku nnyonyi ne ku Google kuba omusaakingako kwali alina paati gye yayiiya ku nnyonyi ya zino ennyonyi ezikuba mu ntalo bazita batya ekika ekyo B14 B15 fighter jetters ezo wezityo ezo so ekimunjogezaako naŋŋamba musajja wange tegusuulwa ali atya yatugamba mbu yali mu Amerika n'aseka ng'ogambye mbu omusajja yenna tambula oyingira ekibuga nga tolina gy'olaga n'agamba omundabira yaŋŋambye ondabira mwami tegusuulwa oyo mugamba atutambuliza ekyo naye ntoba mu Amerika bakwagala nnyo amina
Amina nange mbagala nnyo era tomanya lulibo olwo ndifuna olunako ne tugenda ne mbakyalirako ne tunyumyamu mpola life egenda mpola. Mameka posto genda ngayo. America sigenda ngayo. Nagenda Bungereza ne mawanga malala ndi America sidi nyangayo. Bungereza wagenda yo. Okay. Olota nkotego. Sina tabu. Obulamu bugamba ki? Obulamu sibubi tugezaako. Tugezaako okubeerawo. Nangu takusula wali ofunya kwat break. Sigifunangako kubanga nalina omukisa nze badde alaniza abantu bakatandika okunjagala nakula tebanjagala simanyi nga ndi mwavu nga tuli baavu nnyo kati nga heartbreak tosobola gifuna nga teri ayinza kwagala biri awo nange ne mbeesonyiwa nga tewali nnyo nga ate sibiriiko nnyo ndi mbya kuteekayo mwoyo okusobola kubanga nsoma ne wali wanywera kenge ng'otabula kenge wonna saafunira ddala gwe lwofuna kwat break tebakumenyanga ku mutima sifunangako heart break ono maama wange gwoli naye ye yasooka nedda ebya second biki bibeerawo naye okuwasa yona yasookera ddala nasooka okuwasa naye okubeera mu laavi yaddala njibaddemu nga ku mukyala waffe mukyala wange ono gwenina kati mabega heartbreak saagifunako n'akatono kubanga nga sekiririzaamu nga manyi tebanjagala ebyaddala nga manyi tebanjagala oliofaana bubi si bubi n'embeera yabanga mbi ate nga alina ebintu si byangu kati omuntu eyasuze enjala oba ogenda kugamba otya balava egenda na programu kati nga tosobola kukola programu n'emu yadde toyina busobozi bukola programu wadde n'emu ng'olina bivaako kukola bintu byonna otambuza ensi neegenda ng'etambula nkutegusuula ariko obulamu bwo badde buzibu nnyo bambi si buzibu badde bwa ddala bulamu bwabadde bwa ddala nina omukyala gwe nabadde njogerako naye actually olunaku lw'eggulo njamu okubuulira nga tuvudde wano ku gundi erinnya ebintu byoyitamu ku rediyo nali mmanyi olimba byeyayitamu bambi naye nga tanyumya nti teguswa byayogera naye nga anyumya neŋŋamba nkotegusuula obulamu obwaddala gye buli bwebeera abantu bafuna okusoomoozebwa ku mirimu omuntu nakuwalana ku mulimu ng'oyinza okugamba oba agenda kugutwala ate nga naye olumala ng'agulekawo n'agulekawo naye ekizaamu amanyi kiri kimu alani nti ebintu bitwala nga personal bwoba oyagala ensi ekuleme bintandika biteekinga personal oli bwagobesa ku mulimu ekizibu si kikyo kikye kikyentegeeza nti ajja gobesa gwagobese nange n'omulala ekitegeeza ekizibu kiba ku ye kati gwe biteekinga personal ne bikuluma kiba kitegeeza nti gweolinga agamba nti yatagitinze gwe akulinako obuzibu ne kiba kirwadde ku ye kiba kirwadde kyakotogera kya mutima mubi buli gwalaba nga amusiranya paka naye lwafuluma naye omuntu akijja kuki kiva mu musaayi mu butonde famire zetukuliramu zanjawulo oli nawulya nga muli ku mulimu naye ngaoli atakwagala atayagala obeera otolina kyewamukola kakati newabeerawo nti ogamba nti muvuganya omulimu ayagala agutwalo yabamuko n'ensonga wadde nga sikwe kuvuganya okutuufu kulina okubeera newali oli nga akusingira ddala nga sente zaafuna zisinga kuzisa emirundi 10 ninga tetayagala obeerewo nga tolina kyewamukola toyina baddeyo omuntu omubi tolina kusooka kubeerako kyomukola kyetulina n'okugamba abaana baffe wadde tolina kyewamukola oli abaakuwalana n'abaana baffe tulina okibategeeza omuntu tolina kusooka kumusobya lyoka akuwalane okuwalana kuli mubutonde kuviira ddala mu ntandikwa nga Abel ne Kaini kuva obutonde bw'omuntu bwakuwalana bwabujja bwabutagaliza kati alani olaba mikwano gyo gyonna ogiraba mikwano gyo lwakuba nti okyali mu state eyo munange mikwano gino waliwo seti y'emikwano gye nalabye bw'oba strugglinga babeerawo bakuyamba bwe bitabuka ne babeerawoko ne bakubeererawo kati gwe n'ogamba nti mikwano
bw'otereera n'otereera mu ngeri gye badde batasuubira nga banyiiga. Alandi kati kankubulire oyinza okuba kati katugendeze wano wetuli kati wazimba studio mwetuli oli mukugizimba bw'oba oyogera ng'ositwagolinga ayinza okuyamba bw'egira n'akuyamba bw'ekwata ayinza ne bw'esukka wabadde akusuubirira tasobola dde kuyozaayoza. Omuntu atuuka ekiseera ne yeesiba ng'omuntu gw'obadde osuubira okukwata essimu akkubire nti yoga congratulations n'atakikola n'atadde muwadde kwogera naawe n'afuukira ddala bize naba ng'obudde bwo takyabulina n'abatwagaliza bayina we baagala tukome n'abatwagaliza bayina we baagala tukome bw'osukkawo naye yeegatta ku bali akokapya bwe kiri Alani nsembalabye akwagaliza bulungi n'ogenda ne kasita osukka we yali yalowooza nti ojja kusukka ng'atabuka mu bayimbi ng'atabuka beeyamba nga ono akyali upcoming ono yakikuba naye ono bw'amala okikuba ne bitabuka ate toyina kyakukola nga bw'ogambye ekisinga obukulu Alani kusirika kubanga one bw'omala okutereera Mukama n'akusitula ky'olina okukola nga tonaba kwerabira sirika kubanga kati oba onyiiza abantu by'oyogera byonna oba banyiiza buli ky'oyogera bagamba weeyogeza oduula olangira okiina olengeza waali badde ogamba otya Mukama bw'akusitula munange olulimi lw'otandika okwogera luba lwa Mukama bana boolese wansi bate bakyaluwulira. Alani ogaggawala okulaakulana okusituka kigenda n'olulimi abadde b'emikwano gyo bw'osituka n'ogaggawala oba n'olinya eddaala by'oyogera bate bakyabiwulira eri Mukama gye yakutute babiwulira. Bw'ogamba munnange tulyeyo kamere nga ku luli olaba tagimaze nawe emmere akyagirya abadde ankiina bukini bw'obeerako nekyogamba nti nga ndudde okulaba Alani kwatira wano n'ojjayo n'omuwa akakadde naye oba bukadde 10 bw'ova omanyi bw'agamba omulaba byonna bye twayitamu kata neeweesa miliyoni 10 yali badde anfunira mulimu kaddemu ako Alani nze ndabye ebintu bw'oba ne bakyaliipo n'okikwata n'otereera n'omusanga ne bw'omuwa miliyoni 10 oluvaawo ng'agamba banne byonna bye twayitamu laba kino kyankoledde sente z'ayina zonna lwaki tanfunira omulimu ne tukola ffenna ne mmanya antwale Bulaya nange n'ekimire nga yebwagenda nazekimira naye ng'okuta miliyoni 10 n'ozimuwa zotawa maamawo zotawadde taatawo zotawadde tasiimye ne bw'omutwala mu woteeri y'omulembe temulya kammere era bwe mmala okukalya bwe muti ne mugira n'ogamba kale kwata ekyabiri n'okimuwa mbu mmere yokka gy'asobola okugulya tasobola kuleeta pulaani n'emu okuggyako kunywesa omwenge n'okugulira emmere. Abantu beefuula oli yagamba waliwo yaŋŋamba naŋŋamba mbu alina yakyawa mukwano gwe yamutwa like nga omanya emikwano nti anko Tegu mukwano gwa Land Cruise naye nga buli Land Cruise abaga anko Tegu tugende ku lunch bwekiti kati anko Tegu olwamala ng'agamba baneaga tasobola dde kuwaayo ku ssente enkalu ye buli kaseera aba akutwala akugulira bugulizi si mubi niyo omuntu Mukama gw'ataasitula si mubi huwa taabu ne bw'omuwa ssente miliyoni 3 n'agoonoona ng'akukyukira ng'agamba ssente z'oyo za bisiraani Mukama gw'ataasitula n'omuyamba n'okwata miliyoni yaga n'ogamuwa n'agazanyiramu ne gafa mu kifo ky'okwenenya okutereza embeera ng'agamba ssente za Alani za bisiraani ssente za Alani za bisiraani
mbawulira ku mamafiina tokkirizanga sente ze za bisirani mbala bagamba mafiina bagenda ne bakabira mafiina mafiina nakwata milioni 5 naziwa omuntu ogenda omwana akomyewo ku live agamba sente za mafiina simanyi wezimpi tamusimanyi sente za mafiina simanyi wezimpi nogamba naye walaja na wano nogamba mafiina omukyala akuyambe azikuwadde boogera bigambo gwe nawulidde mbu n'agamba obulamu bugenda kutereera simanyi biki nampa miliyoni 1 ya Uganda tukwatagana nga mama Fiina yali akutteko $2,800 n'azimpa 2,800 n'azimpa akute zadi zonna bozibalawo zigenda mu 3,000 n'agamba gende Dubai Ankotego Mafiina yakwatako sente yakwatako $3,000 n'azimpa nengende Dubai neyagala nekola ebyange byonna nenkomawo katate gogamba otya mbu yakuwa miliyoni 1 ya Uganda mama Fiina yazimpako $3,000 katate gogamba otya mbu gwe bakuwa miliyoni 1 ya Uganda simanyi obulamu bwo buterere kati abantu balina okuyiga okusiima katugenda bakolera tetuyina bwe babadde oguma bugumi n'obigumira kubanga Ankotego nkubulire bambi ebyamazima ddala abantu bagezezaako okuyamba bagezezaako abantu bagezezaako okuyamba naye abantu ne babakyayisa okuyamba oli ekigenderedde nti buli mugagga yenna abatakolagana bakika ninga bamwogerera ebisongovu nga yabata ab'ekika bonna ne lwaki ab'ekika bogerera nnyo omuntu afunye kasete mubeera mu kika nga mwali bubi ne mbamu abavaavaamuko ne buli avaamu gwe bakuba baagala bamukuba omuntu addeyo wansi buli avaamu gwe baagala bakuba addeyo wansi efubutukayo kisenga kyo kimu ne kikwesimbamu ne kigenda ku buli wakika ne kimutegeeza mbu obugagga bw'olina wabba mikisa gyabwe bubasirane gwobeere bulungi ekika kyonna ne kikukyawa bino byoyogera bituufu ddala sengaawo oba omwawo mu famire n'agenda buli eri famire memba yasiraana ng'amugamba omanyi lwaki osiraana mikisa gyo tegusula yagitwala tulina okwekolamu omulimu tumulwanyise ne bayi ne bawuliriza ddala era ne bayeko baana bakuteeke wansi kati omusawo muganda ayina ekirungi kimu abagamba mwekuŋŋanye mwenna ab'ekika muli ekijjulo kati ab'ekika ogenda bakuŋŋanya otya bonna ekijjulo mukiri naye nga akutaddeko amaanyi naye nga bya bulimba naye amanyi alimba ne baganda baffe yembeera ala nikakubuli wali oyambyeko omuntu ffe tubibaddemu noyamba omwana we okumuweerera noyamba omwana we n'omuweerera omwana we n'agenda paka mu P7 aba agendanga mu senior 1 era n'omuweerera ebigambo ne bijja biveeyo ng'agamba mbo siya n'ababe basomera mu masomero gaweereramu abaffe musajja oyo mutima omubi Alani ndi musajja mukulu nze ndabye ebintu Kafeero yagamba nti n'osigala kunyenyanga mutwe abantu olina beesonyiwa Alani lobera lwakatonda yajja n'agamba munange nze Innocent omwana abaana baba bammwe era biki nkwatiraako ku mwana n'omuweerera n'amala paka ekyomusanvu n'owulira ebigambo ebivaayo nekikyuka omanyi Alani ensi eri bweti kati tuli wano singa nzijja enesimu yiyo eno si yo singa njagala ogikubisa nzija nenjikusaba se bwe kiri n'ogwokubiri n'ogwokusatu okimanyi nti ogwokunamba ntoola butoozi nga sikyakusaba eba yammwe ye nature wano mu Bannayuganda oba mu Africa Bafirika bensinga okumanya abazungu simanyi sebamanyi nnyo ne Abafirika atuuka ekiseera nga ali entitled ng'awulira ye okimanyi ne bw'otateekako airtime kimunyiiza ne bw'otandika ogikubirako bw'oti ye ayina bayagala okukubira atandika okunyiiga
lwaki oyogera nnyo ku ssimu ng'ate alina bayagala okwogera nabo eyo si byakyo bituufu eyo bwe buzibu obuli mu kuyamba omuntu kasita omuyamba gumu 2 3 ogwokuna era gambira gwowamanyiiza liba lifuuse katala olina okikola bw'otakikola musango akamanyiiro olina kikola kubanga okikoze gumu 2 3 ogwokuna teeka olina okikola ama waliwo ne famire eyo ewaffe eyo mu kyalo bayawukana lwa nsonga oli muganda we omukulu yamuleeta ewaka n'amugamba vuganga abaana obatwale ku ssomero n'abavuganga bwe yavanga ku ssomero ng'akola special oyo namuta naye ati bya special nga binga tewabiŋŋambako naŋŋamba nti waŋŋambye emmotoka nze nsiiba nayo so nze manyi ki kyemba ngikoleza ate nga munyiivu nnyo munyiivu ate vava ku special katebe efuuse yiye ate nga gwagikanika gwolina ogikanika ate bw'ogaana ogikanika munyiivu akubira ne maama mu kyalo onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gw'anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv ssaako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola otukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa whatsapp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 kati waliwo omusajja we nabeera kubukedde nali nkola toli mwava omusajja najja nankeera ku makya najja omusajja nambuuza ne bampita ne twogeramu kati omusajja nampa sente bambi yampa sente bazaali 4 oba 5 sikyajjukira kati omusajja ng'agamba ngampitiramu wabadde kutoli mwavu n'oyogera n'ebintu byewakoze byanyambye byewayogedde byanyambye nimugamba n'agamba nti yali agolola ku makya agolola awaka musajja Haji ng'agolola kati oba nagamba ki neŋŋamba nti kyo siba omulundi gumu omanye ekituleetera obuzibu kulowooza binaava mu ebyo bye tugenda kukola olina okuba nga okola ebintu nga totulinde repercussions kasaba nga tomenya mateeka ekintu nga kinaakulema okukola gwesiba mutima mu lundi gumu ogenda okikole kati agamba mugine bwe nayogera kati bwe njogera waliwo programu gye nayina nga bagiteera toli mwavu kubukedde radio nga yakumakya nnyo etandika saa 11 mpaka saa 12 kumakya nnyo now n'agamba nti yawulira ngamba nti ekintu bw'oba ogenda okikola genda okikola omulundi gumu ebijja biddirire kati omusajja agamba nti koolo bwe yawulira bw'ati kasita nayogera ku bakyanga agolola yagenderawo bw'ati n'akuba essimu n'agikubira mukodomi we n'amugamba sokolete fuusa eyo n'agireeta mbu yali kumpi n'olugoye ne lusiri kubanga paasi yagirekawo ng'akuba essimu kati bwe yamala n'agamba ti fuusa eyo mbadde njagala ku makya zagenda okuwera saawa emu nga fuusa bagireese naye nga mukodomi we yagivuga n'amugamba mpa ebisumuluzo okuva olwalero nkugobye nva ne maaso kati yagamba nti yali yawa mukodomi we fuso ninga amubonyaabonya ng'ayinza okumala emyezi 3 talese wadde n'ekikumi bw'akomawo ne yeekyanga n'agamba yeetaaga kuteekako mipiira badde bankwata simanyi bweki ate ono ateekemu n'agenda n'olula taleeta wadde Haji ng'ateeka mu buteesa neegamba bwe yawulira nga njogera ku toli mwavu yasiba omutima yali yakirowoozaako dde emirundi mingi naye ng'akitya kati bwamugoba n'atya ng'alowooza agenda madamu agenda kwekyanga kumbe madamu yali abawulira ng'ali mu kisenge era madamu bwe yavaayo bw'ati yamwebaza n'agamba Haji weebale nnyo weebale ddala bulijjo njagala okugamba naye nga nti asaagala kikugamba n'ekyokoze ekyo kubanga oli mwannyinaze
Kwa kye yali atya nga atya Hajjati okwekyanga ate Hajjati yawagira muwagire. Nolwekyo kinayiga mu ekyo ne Haji kyeyogera. Okimanyi nti Allah ni ebintu bye tusinga okutya ebigenda otutuukako. 9 ku buli 10 tebitutuukako. Ebintu byotya nti kino kigenda kutuukawo emirundi ekisinga tebituukirira. Biba birowoozo byo nga golowooza nti kino kijja kuvaamu kino kijja kuvaamu kino. Kiyinza okuvaamu kino. Bwe nkyawo ono mukwano gwange ayinza okunjogerera bwe biti bwe kityo. Kati okubalangoloza bwe naayogera kino bwe naakola kino kijja kuvaamu bwe kino osigala ng'otidde. Omusiru waakuyitirako ko omusiru ye tabigenda mu ebyo. Okimanyi nti omusiru asinga omugezi. Ate omugezi aba mugezi. Anti yala ni kiri bwe kiti. Omusiru asingira omugezi. Omusiru alowooza ekintu n'agenda akikola ne kigaana oba ne kiyitamu. Omugezi alowooza ekintu n'atakikolera ddala. Kitegeeza omusiru ayina 50% success rate. Omugezi ayina 0% success rate kuba yitagerezaako ddala. Awo omusiru ayitirawo. Era kyovula mu community abasiru baba successful okusinga abagezi. Kubanga omugezi alowooza kino kiyinza okuvaamu ninga byalowooza birowooze. Ate omusiru yakikola bukozi. Oluusi n'atomera n'ogwokubiri n'ogwokusatu akwasa. Ate gwe omugezi ayeefula omugezi tosobola kukwasa. Kuba togezaako toteekesa mu nkola. Kati kankubuuza nkutegusula. Kyogezaako okugambamu ekyo kyonna ne story eri gy'onyumizza. Tubeera n'abantu nga tutya obbejjako mu bulamu. Nga tutya nti bw'omwejjako ojja gira bw'oti. Waleeta mwannyoko oba muganda we waka. Ne muganda we oyo akufuukidde akayinja mu ngatto. Mu makaago gwe wamwereetera naye otya omugoba. Maama akugamba tomugoba. Mwana muleke. Omwana jege. Kati gwe munnakomewo eno akoleyo ki? Namwe nze nga nasobola bagumiikiriza. Obiwuliddeko? Bisitole bwe biti. Bulungi. Omuntu n'abeera mu mbeera mu maka ge si musanyufu. Maama amugambye kyatteeka jjozo oyo alina okubeera awo. Oba oyagala oba toyagala. Biri ku kyeyo ebyo. Nnyo. Ate kibi alani kasooka empisewo nakano. Omanyi lwaki abantu bafuka mu mpale? Abantu naddala abatamiivu bafuka mu mpale. Badde simanyi. Anti yawozalindako. Buli bw'abaanywa bw'ati kawayini. Abagenda okusituka nga baleeta emboozi enyuma. Baleeta emboozi awo enyuma n'asooka agiyingiramu awo. Abagenda okuyimbuka ate baleeta akayimba akamunyumira. N'asooka akakyezaamu. Abagenda okugira bw'ati Alani gwaludde okulaba n'ayingirawo. Seyo gamba oti abasooka banyumyamu. Abagenda okugira bw'ati ne baleeta amawulire ga Trump. Ate nga nagaagagala. Kati agenda okumaliriza. Kansooka ngende nfuka enkomewo nga breaks zaatadde dda. Si kuba nti atamidde nnyo nedda. Taking a decision. Tasalawo. Kati bw'otakola ekyo n'omalirira n'okikola oba ogenda kaaba ate omaliriza okikoze. Bwe bulumi obukirimu. Kyoti okola. Wayita omwaka 2, 3 n'okikolera mwaka ogwokutaano nga damage nnene nnyo. Nga kyotya bulijjo okola okikoze mu mwaka ogwokutaano. So oli okikolera mu myezi. Iba kufunza. Alani zinalinde byako family nga buli awo Alani. Mukyalawo. Nga mulina business. Nolita nazaalawo. Nakola atya? Nazaalawo. Namuteeka n'abeera kashiya nga yali mu sente. Noleta ne mwannyina. Nino ayingira business. Noleta n'omulala. N'agiyingira. N'omukozi waka. Maid nga yava waabwe ne bakuwamba. Nkirabye nnyo. Alani nsi yeetaka kwesuulamu eddalu. Weesulamu eddalu ne bamanya nti yeesuddemu eddalu. Ekitali ekyo bakuwamba. Ebyeddala amansonyinsonyi n'otyo bagoba.
aliwo omusajja abama bw'okwogedde booti omusajja yaŋŋamba omukazi yayita nazaala we n'ayita baganda be n'abasuula ewaka nga teyeebuzza ku musajja takoze eki agenda okulaba ekika ky'omukazi kyonna kiweddeyo kiri waka yakiriisa yaŋŋamba yadduka buddusi yababuwaka nafuna omukazi omulala yaŋŋamba yafuna omukazi omulala ate mbe okumanya kyewuunyisa tebamukubiranga bwebamala okutaking over bwe yabwaka tebamunyaga baali bapangisa bupangisa maka genyini ye nga lwakuma ova ku mulimu asangawo osimanyiika n'akaana akakazini wange ali bulaaya nasirika enkyagenda osanga maama yazze kati maama nga alina akakodyo ajja naddayo enkera tate muto wange ati kakati Bryson yali gyabadde asomera mu kyalo si walungi naye kati agenda asomera no bwawummula ebya fees tabinyega ne mu kaseera akatuufu byogerwako era yaŋŋamba yagenda olaba batandise nganti omanyi bw'obeera n'omwagalwa buza babe as you're not happy what's the problem omusajja abuuza baby kiki nga tusanyuse nga kiki ng'oli munyibuka school fees za Bryson naye nja kimala nze nakyereetera nja kimala nzekka bali baganda bange sobola baleka kale meka nkukwatireko 5 ng'akwata ya 3 yagenda obuvunanyizibwa bumukutte nga tamwetanga bali nsayo okusinziza Bryson iwe kyapa oba oyigidde system kati tayi yagenda abambi kisusse teyapakinga tabaddiranga nabo tebamukubiranga yaŋŋamba bizinensi nyumba nabimulekera mutandikiraawo ekali kewagambye nti wanatwogera wano ewaffe e Uganda omuntu bwebanga zino family n'okkiriza nti bannyina b'omukyala bajja ano babeerawo kennaku ng'omwezi oba wiiki abaali bakusaba luli eri nga bagamba gye baliko taata w'abaana Jose abadde asaba kujja kubeerako kko wano genda okulaba Jose ate kati alina n'obuyinza obuyita mukyala we nnyo nnyo naga muko mama w'abaana abadde ali mu kujja naye kanswete kikuyisiza bubi ajja kugirabira ku boys quarter wangi agenda kugirabira anti ga yagamba boys quarter mukowo atagamba ajja tasaba tasaba agira boys quarter kati kitegeeza ate mukowo n'abeerawo era ajja muluma mu boys quarter bagenda kati boys quarter bakisazeeko natejjukira boys quarter terina fumbiro terina ki family ezimu abantu bazira kubamu bantu bangi ne bambi abantu bawamba njo botejjako waya ate ebyo byonna baali badde bajja neteri kibi kutanga kulwanyisa ate baanabo batya anti kati standard ez'abaana bo kwolina okuteeka nazaabali abayingiddewo kinyonyole bulungi anti kakati gwe ababo bebasomera mu ssomero lya kakadde tulina bwogamba nti bano bebaleese bajja kusomera mu ssomero lya 2 oba 3 n'ekibeera wakaawo oluba lutalo kwekompeeringa nabo essomero bwe baatwala lya ssente nnyingi naye ate lino eryawansi lisinga tebalina bye basomayo owange yabasinze n'obbasinga kati baba mu lutalo n'abaana omuntu oso omuleeta ewakaawo n'afuukira abaana b'akakookolo ekisa gyeri 10 ku 10 anti abaana baba baagala kulaba katyuni ate mu ye ayagala kulaba mawulire kati omu bagenda kikola batya bawe uncle respect eyaki eyaki uncle bamu respect baliddemu okuba abato abaana baliddemu okuba abato
abaana balina okweyagalira buli mu stage yonna gye babeeramu kati gwogamba baleme kulaba katiyuni bazirinde nga ate basajja bazirabe nga basajja bakulu bannaabwe abalala bali abaana bali kulaba katiyuni gwogamba ababo baleme kulaba katiyuni kubanga oluwa omugenyi alaba amawulire kati balizira baddi kati stage bagibuuke oyogera bwoto naawe nno ekyewo kirabika kiri bulala omwana atudde mu ntebe ali mukula akatuuni anti azze okukyala agambe tekeko amawulire bwe bakyusaako kiba kibi okukyusa ki TV anti kyebooza omwana TV yo bawagigulira ani TV yo bawagigulira ani baanira okusinga omugenyi yalimu mu bibalo kati katiyuni anagira badde katiyuni y'okwolwo kale muziki omukale omugenyi bw'asaba nti kandabe katiyuni omugenyi wasobola okugira omanyi kati kankubuulire mbuulira teri muntu yeegonza nga mugenyi naddala ng'alina kyazza okusaba yeegonza n'abuuza kwodo abaana n'abayita ssebo abawala n'abayita nnyabo ne yeegonza n'ayogera buli kimu kyonna aba yeegonza ne pointi eri emu kiri nti nagula TV yange baana kulaba katiyoni ate kati gw'oli mugenyi ogamba mb'oteekeko amawulire ekibuuzo kiri nti katiyoni zino bali ziraba ddi gyafiiriddwa ku olwo agenda giraba ddi totawanya baana naawe omugenyi bajja muve mu ddiiro eriwa eddiiro eryaliwa nze omwana wange tava mu ddiiro gwe omugenyi genda otuula eri oba nkulabire wabweru omwana wange tava mu ddiiro ddiiro liriye nga nkyaliwo bwe nvaawo tagenda kudda mu ddituulamu omwana tava mu ddiiro gwe bw'oba oyagala tugende tunyumiza eri ne bajjajja fedda ng'ebagamba omugenyi azze nga jjajja afe atugamba bannange kati saawa zino muve mu ddiiro mugende ebweru muzannye kati entebe nga nazigulira ani bane balina ozituulamu entebe zikaddiwe nga abagenyi badde batuulamu abaana tebatuulamu ekyo tekiriyo naawe nebakoowa abantu saakoowa bantu go ge mazima bigatyo galina okubeera bafunewe banyumiza omugenyi terikwata ku remote ng'ajagazaaki kyekyakulesa remote ng'oli mugenyi wazze remote ate ojagazaaki kale omugenyi musigire ekifaananyi ayingidde awaka otuwa ekifaananyi ky'omugenyi bwalina okweyisa kati omugenyi bwajja bwati alina okuba n'empisa wano bwe mba siriiwo tewali nsonga lwaki ajja kati azze kukolaki abadde ayitaayita nanga akankyame ndaba muzeeyi ne bamugambye siriimu kati agamba kyayagala ki kamulinde amulindire wa ewuwo kakati ayingidde era bw'ayingira abagenyi we batuula bakola ki teri programu neyimu erina kukyuka kubanga omugenyi azze ekyo tekiriyo omugenyi goberera programu gy'osanzeewo ewange omwana ali mukula katuni we ogamba mujala teeka mubalomeka kasa omwana ne bwakaaba tomusirisa tomanyi kimukaabiza muleke wala babikolako mugezigezi nkoteego kati gomanyi ekimunyezeza omanyi gwe musirisa ntya bwakaaba musirisa ntya buli mwayina bwasirisa abaana be kati gw'oli mugenyi omwana akaabye mbwate oli kumusirisa omusirisaako kyo omusirisa gomanyi bwe musirisa kyogamba gwe omulumirwa nnyo okusinga nze lugezigezi balina lugezigezi lwennyini beera ku mulamwa gira ekyakuleese kye tuba twogerako tutambule ensi bwelina okubeera alani biri baatulimbanga nnyo byaliwo nebyaggwawo kyomwana akuzibwa kyalo ekyo kyali kituufu nayo gyali mirembe mirala gino abantu bakambwe bali ku birala nnyo so bw'oba ogenze mu maka g'omuntu tuula ndi bweba badineka eb'emmotoka
bw'otuula emmotoka y'omuntu tuula weewumbe bulungi nga bakutwalako weewumbe bulungi tokkiriza okukyusa station gy'osanzeemu simanyi gw'owuliriza radio eyo station gy'osanzeemu gy'oba owuliriza weewumbe bulungi tonyiganyiga SC fuga emikono gyo tomala gakwata buntuntu buli awo ate toleeta pulaani mbu tuyite eno guma paka otuuke gy'olaga gyozooka wulidde extra esimu kasyakano kankwanjulya emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Nagambye ligwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe z'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785-37-92 oba noti 700-39-02-11 oba plus 4-7-2-31-64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. kakati gomanyi oli akuwadde lift gomanyi abadde agenda kuyitawo Josetawa instruction bambi hata chusa before atudde mabega batuddeko eno aju na waliwo abaddako wakati eno naga awo soko yimirizeko awo lugezigezi abantu balina okuyiga okubaawo enkya oleme okukalubiriza nnyo muntu ne kati ango tegusula olaba ensi we yatuuka bantu tebagenda kuyambanga nga tudde gye twakijje abantu tebagenda kuyambanga kyabulabe oyamba omuntu omunakufuukira akakookolo anti gwoyamba ate abaavuganya naawe naye nga gwe tokimanyi okimanyi nti omuntu gwoyamba yaba amanyi nti asobola bikola mu ngeri etegereka okusinga gwe buli kyoko omuntu gwoyamba ng'obeera naye buli kyolaba alaba temuli buli kyokola alaba temuli makulu ye alibadde akikola bulala buli kyokola ye agamba mbu ekyo nalibadde nkikola bulala boyamba takanya nabo agamba lwaki oyamba oyo sente azoonona bwonoonye omugezi Paul Kafero yabiyimbako nti oyo simanyi mu nsawo bwe mbeeramu ssente gwanaawa nagwataawo enze mbamanyi kati ekivaamu ne bagamba nti yakutegeerera okimanyi nti abantu baffe abatuli ku lusegere baatuvaamu dda ne tetumanyi batya anti yakubala mulabe nze mutegeerera nze bwe mbasisazeewo tasobola kikola genda yolabe kati olw'okuba naawe musajjawo bwakugamba nti oyo mubi nga naawe ogamba mubi oyo muyambe nga naawe gamba kamuyambe ogoberya byagamba kumbe yakuvaamu dda yagamba ya controlling nze mutegeerera era lwendi muvaamu bwati kyokka naawe nooti talina byakuvaamu naawe talina pulaani kuvaamu ku bikina aba yeekonga bwekonzi naawe yegeta bwegesi kati akuvaamu ki talina ne bantu teweesiga nnyo waliwo ka firimu nka Seli bakaita 3 Kingdoms
naddala mu nsi z'ebyobufuzi kanjigiriza nnyo abantu omukulembeze yenna abamuwambe bana bamwetolodde bana abasajja be beba mu controlling Alani wali tetuli Kampala muntu asobola okujja wano nakutwala paka Mbale n'oyonda n'emitwalo 5 ninga ayagala kubba mitwalo 3 n'ofiirwa emitwalo 5 ninga ayagala kubba mitwalo 3 be bantu betuyina n'ofiirwa sente meka mitwalo 5 ninga ayagala kubba eki 3 abatuwa amagezi emirundi ekisinga gaba yamba bo akugamba nti gula wano ettaka yaba abalaka commission yako tafaayo wanaakola bwate waakole wagimu basi wagimu tebimukwatako nnyo ate bwajja byakugamba ninga ye enjawulo eno yemutta ninga yetafaayo goba ofiirwa watofiirwa tebimukwatako agamba tandika business bweti kumbe ye alaba ajja kufunamu alaba ajja kufunamu bwegaana ebyo bibyo bwekwata yakuyamba bantu batomeza bannaabwe ate nga bagamba mikwano gyabwe olina ayinza muno ekibizinensi nekimusala namugamba naye bizinensi akayaganya nga yiye ekirala oba naleeta kati programu mpya kuno naleeta programu mpya kuno naleeta programu ndala mpya abakubi ba plan Jofero Taya bayimbako kati ate ennaku kyennaku ekiriwo nti buli muntu gwolaba ali mu kakookolo buli muntu gwolaba ayambadde kakookolo feesi nyini entuufu togiraba akwambalya akakookolo koyagala okulaba kayambala goyina mukwano gwo omutuufu best friend do you have a best friend in life nayo ndowooza ng'omu best friend yatya nga bwe mubyogedde nga bwebijja okusigala ng'akwagaliza nnyo nawe omwagaliza nnyo ng'emikisa egy'okwefuula mitono lwakuba batono bwaba gye bali ate omukwano gubanga gwa laavu yennyini nini omukwano guno si kyangu muntu mukwano kubeerawo kasita omuntu ala nimubanga musobola okukolagana mu projekiti eyo gye mulimu ndowooza ekyo kimala bwe ndowooza kimala kuba ebisigadde oba ogenda kaabira bwereere kyalibadde kirungi n'osuzaako mukwano gwo ewaka mu maka go sina kumusuza kyokka n'okumwesembereza ku kyalo kwoli si kirungi muyambire gyali alani abantu bonna abakumanya ennyo olina okubabeera ewala abantu abakumanya ennyo alani naddala nga baaliwo nga oyiiya bakwegendereza abasinga tebabiraba mu butuufu ekifaananyi kyabwe gy'oli kirwawo okukyuka baba jjo kyajjukira alani oli ng'ate abantu balaba alani mulala mupya ebo tebakkiriza nti wakyuka tasobola akyakulaba ng'oli omukadde ow'emyaka 15 emabega era kati buli byoyogera byonna yaba takutegeera era agambirawo nti alimbe mu abatamumanyi nefe abamumanyi tatereera era kyovola abasinga baba bwaka oyina obba bwaka baba abulabe omuntu gw'osuzizza ali n'akeera ku makya
ne bagamba yakwogeddeko ekintu obadde omuyirawo omubiri ne bakera kumanya ne bagamba era zibangamba waliwo yayambuza lwaki emikwano gy'abawala tegiwangaala abasajja nolusi bawatuwangazaako ku mikwano naye abakazi okuwangaza omukwano abate tekisobokera ddala mu butonde tekisoboka oyine waba sisita we tebasobola kubeera bonna sisita na sisita tebasobola nekiva kuki mu butonde bwabwe katonda bwati bwe yabatonda abakyala nyine mukwano gwange wa boda nvuga bamuyita Ddamulira twali tunyumya nanyemeza emboozi Ddamulira n'agamba nti bw'obeera nga omukyala awaka omukyala taliiyo naye nga olina omwana omuto alina okunywa obuugi gweomusajja omanya kimu nti obuugi bwe buli ne sukaali waali n'okubiira oli ali awaka n'omugamba obuugi buli awo ne sukaali biri awo n'amata ojja mumpeera kiba kiwedde omusajja naye omukazi essimu eno evuga azuukuse nti azuukuse omwana teekako obuugi waitidde kikasatu n'akuba okumya essigiri nti njikumye ekutte omuliro teekako dakika 2 era essimu evugirawo teekamu ebikopo 2 eby'amazzi teekako togakkiriza kujja nnyo kateekamu obuugi teekamu kino buli step kati bwatuuka ali n'agamba nti kaakati sooka oyoza ekikopo ekyo n'enywato ne babyoza otaddemu sooka onyweko labe otagookya nnyo mu butonde bafaayo nnyo sate omusajja awo n'essimu ezo zonna 30 omusajja ebeera ssimu emu bamuwa obuugi kati bo ate keeyo eyaabwe y'abakyala esukkawo buli kimu kyonna ayagala akyenyigire mu butereevu kati tuli banjawulo mu butonde n'enyiga gye tunyigamu yanjawulo ku bo anti Alani kati nga wanyigirira osobola okunyigira wano nimala emyaka 2 nga sitegeera nga nti wanyigira nga ndiwo nzija buzi n'enkyala nitunyumya nenga sobola kubuuka nti wanyigira omukazi tekisoboka bwakunyigira leero enkya tosobola kulinnyawo tosobola era akugerozze natandika okusiimuula era bw'ogendanga ewa mukwano gwo bw'ati nolaba nga omukazi asiima nga kulaba atandika okusiimula manya takyuka genda tewakwagalawo genda anti asiimula akulemesa otera ogende yembegere tusiimule akuteewo n'embeera tosobola kuyingira n'okuyingira kwennyini embeera gy'ateekawo tosobola kiro olindako kati banjawulo gye tuli naye nga kyo ku mirimu byobadde ogamba nti oli okuwalana nga tolina kyomukoze ne ku mulimu ebyala ne bisuubire nnyo paka lwoli banga weekozesa ne mbulamu buno bwa bulijjo ne ku kyalo waliwo omukolo oba nagukulazeeko kamala ogukolaga omwogezizi we yagukoze kakati omugole omukyala yabadde agenda atwalayo akabbo ow'omwami omukyala n'amwekika mu kkubo naye ng'oyo omukyala ku kyalo bakuze tabuuza maama we tababuuza kati omukyala yagenza okuba omukyala ajja mbw amuwa ebbaasa olaba ono omukyala oyo omukyala yabadde yekisa omugole mukulu bakuze oyo omugole nga bw'omulabye bakuze tababuuza bakuze ne bamubuuza omukyala tabaddamu ku kyalo bakuze bakimanyi bulungi omukyala tayagala maama waabwe tayagala taata waabwe naye bwe yazze ku mukolo yageze omugole ajja n'ajjayo ebbaasa agenda agimuwa Alani tonaba kuba mpeta tonaba kuwasa mpeta okwanjula wali sayansi awo g'otalabanga mu kubirabo anti ebirabo byonna omugole talina bikwatako
mulina kufuna muntu singa wa mubo mulala naye amalayo yakwata ebirabo n'okubisumulula tabisumulula wabeerewo science mungi nnyo omugole mu abagole temukwata ku birabo ne baasa temukwatako ku muntu yena gwe mutategeera byonna bateeka buteesi wali bali mubisumulira luvannyuma ate nga gw'omugole sigwasumulula kati ogambye badde tebaboozaganya tebaagalana tebaagala taata we tebaagala maama waabwe anonye ekikumukolo ani yamuyise yezebuzi naleeta ebbaasa nga teri yamuyise yazifuwa ku mugole ku ssente kati bamukoze batya bamugadde tolaba nga bamugabe vaayo bamaze ne bawangula n'avaayo oba yabasinzizza amaanyi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. kale nanga nkote gusuula nze lumu ojja kunkutulama naye ankote gusuula kirabika abantu ekintu kye bakola kinene ku mutima kuba ankote gusuula wakoowa kye bayita omuntu oba kyekiwakoowa kye bayita okuyamba tebalina kye bankola by the way tebalina kye bankola kinene naye nga ndabidde ku bantu bangi nange kwenyini okwerabirako alani okuyamba kulungi ne yamba si lwa muntu yamba lwa Katonda kyakubiri alani tuweesembereza omuntu muyambire gyali togezaako okumwesembereza okumuyambira mu makaago muyambire gyali kikulu nnyo wabeerewo gaapu eyo kubanga ebinaavaamu ng'omwesembereza tebigenda kuba birungi tekigenda kubeerako kkomo n'ekirala bw'oba oyamba omuntu muyambire nno ddala naye yamba oyo gw'olowoozezza nti yeetaaga obuyambi gw'osiimye ku mutima okumuyamba muyambe si bali abalowooza nti ali entitled kumuyamba nedda gwe gw'olaba nti onaasaanira ate bw'oba omuyamba tokifuula kya katala muyambe lw'osobodde ate era muyambire wala gyali bw'oba tonyambe nga okimanyi sirina ssente bulungi sirina lanki sirya kyamisana bulungi n'osalawo gyo nyambira ddala ntya bw'ompaayo mpaayo ezinantambuza wiiki anti ewali obuzibu wiiki oluggwako era ne wiiki eryo olina ogiyingiramu bwe mba nkugulidde ekyemisana ate kati ekirala kiriki n'ekyegulo ala nimwe muleeta abantu okubaleetera obuzibu ne babeera abagayaavu pointi erindi olaba ebulaaya alani ebulaaya balina attitude ey'okuyamba ndala nnyo ku yaffe era ebulaaya nti kasita ogenda bwoti engeri y'okuyambamu yanjawulo neyeeno bw'obeera kyali waabwe nnyo bafuba nnyo ofuna omulimu ne bakuyambako era bakuyamba osasulirwe mu mannya gaabwe n'ekyo kiseera kigere nga wafuna empapula bw'omala okufuna empapula deni nga buli omu akola ki akwata lirye naye okuyamba omuntu 100 ku 100 kyabulabe nnyo kubanga oba ogenda muleetera ye kenyini kisooka oba tomuyambye fe wano tuyamba tutya omuntu alina renti ne mumusasulira yes bwe gubeera omwezi gumu kiryoke oba myezi 2 naye okugamba nti ogenda musasulira okuva January paka nga gomusasulira kyekyobulabe kambuze Alan singa wafuutikayo omuntu nga mukwano gwo nagamba amanyi Alan buli lanchi ngenda kuliisa nga ngenda kuletanga foko n'ekijiiko nkuliisa
nga si mukyalawo kiwulikika kitya singa oli akukiina nti engoye zireete nja zikuwolezanga si mukyalawo siki si maamawo ninagamba nti zireete nja zoozanga owulira otya singa oli agamba nti ngenda kwambazanga bukya ku makya nze ngenda kwambaza empale saati nkwambaze owulira otya kati bw'oyamba omuntu 100 ku 100 kiba kitegeeza naye tomuyambye okuyamba tekitegeeza kwetikka bakwetike ku mutwe okuyamba kitegeeza kukwata ku mukono okuyamba tekitegeeza nti bagenda kusitula bakuteeke ku mutwe bakutambuze okuyamba kitegeeza kulagirira kubo nti kubo likwata eno naye makubo gali 3 lino lyeryango ne bw'oba ofunye obuzibu nkubira oba kwatambuleera oba kankuwa ekikooti kino okiteekako nga wedeta oba kuba essimu eno kibayita okuyamba ne bw'oyamba 100 ku 100 oba oyonoonye kabe mwana gw'ozaala kyogamba muyamba 100 ku 100 nti n'omoza okusa n'omwalira obuliri n'omuwoleza n'omuliisa oba omuyamba oba oyonoona mwonoone okugyako bebi ate naye bebi yane watuuka nga alina okwekwatira ne bebi ayonka ow'ewiiki 3 ebbeera alyekwatira alyekwatira batandisa odyekwatira kati ate gwe omukazi omukulu n'omusajja omukulu kati balina kubanga bakusindika mu busindisi kyenjawulo kale Uncle Tegu abantu bo tugezezzaako babuulira akkiriza awulira awulirize naye Alan okimanyi nti edda Katonda yanyumyanga n'abantu alabako yanyumyako ne Moses Katonda yene bakyalibe Abrahamu nagendako e Egypt Katonda ne batulaga Katonda we yabikira Moses Abrahamu Moses Noah bangi Katonda ye bayitanga n'agamba tunyumyemu njawo eggulu bakira tusinkana na Katonda ne najja ne mu kitiibwa kye era namusirinkana nga Katonda ne lwozi n'aliwulira ne lwa ekitiibwa ekyawaggulu ennyo eky'amaanyi naye okimanyi nti okuva olwo Katonda takyanyumya naffe golooze yatubwaka olwaki yatubwaka simanyi okimanyi nti n'abantu bakulungako olugezigezi bazimbe baguyita munaala bagende paka ewa Katonda eyo waggulu ne baguzimba omunaala nga munene nibataka okuzimba baagala mbu bazimbe paka wa Katonda naye batuuka awantu Katonda n'abateekamu koodi ennimi ne zitapuka nga bw'ogamba nti mpa ekitiiyo oli akuwasa olwolwo nomugamba kugambye ekitiiyo n'aleeta ate musenyu gubasabye omusenyu ate n'aleeta mazzi ne beekyanga ne bagulekawo n'ekyo kyonna kyali nti omuntu muzibu si bwakwesembereza muzibu Katonda mukwatanga bwali omuntu yenna si wa bulijjo ekisooka interest z'omuntu zikyuka buli kaseera buli kaseera zikyuka interest zikyuka tasigala wali weyajjira wali omulabira aba yafuuse edda mulala kati yo muntu nga bwe tugamba muyambire eri kyosobodde naye okuyamba kulungi neyambira tomwesembereza nnyo kubanga era okimanyi nti Alan bwogwa mikwano gyo gisooka okuyemba mu ssente waziryanga buliwe ate nga waziyanga nabo kasitoma ogwa mikwano gyo gabagamba tiwalina plan nze mbakwatanga ezo ssente ziyalina ezo ninga plan zonna zewakolanga yezikuwanga bw'omulogwa nalyo kagamba tiwalina plan ye muntu ate nga ayagala okulagako gutala nti wamuyamba byonna ogezanga gwe nokka
yina ayambuka tagenda kuyambayo wadde Simoni gobadde oyamba bwogwa yina asituka tasobola kuyamba omanye amagezi gakuleetera nolabye otya ngozeeyo mu kyalo wesettinge bupya sente gye ziri mu kyalo abaana balina sente baguze nuuwa kawundo mu kyalo osobola okuddayo ne wesettinga bupya ng'olina embuzi zo ente zo oli ebibala fresh bidde byekampala kyova tulwala nnyo ne mu kyalo olina obulamu obulungi ate kati ng'omutya kati yafuuse mukama wo n'obula omugamba nti tulumbe lumu ffena tukke ekyalo nga nkyalina byenkyakola wano naye ng'akwejjako akusindika mu kyalo kyokka abantu baba bannaabwe decisions bo zebatasobola kukola zatasobolera ddala wedde eyokukola zakugamba kale nga tumaliriza olunaku lwaffe luno olwaleero banayangu Tegusula alina YouTube channel bagiyita badde Tegusula live Tegusula live yes era ntandika lero wakumeka lero lwakubiri yewedde buli kimu kyonna lero lwakubiri ndowooza okuteeka ku lwokutaano content ajja kuba abeeryako ddala agenda kuba abeeryako ddala motivation okay yeah kale ffe tujja kuba tulinze Tegusula live kwe tuliyegera naye omusupporting teekako subscription sharinga ate ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo kale angu Tegusula neyanze nange neyanze omukisa gunala enali nalidde okubuuza akavidiyo akalaba akashek kiti nakalaba omusajja mukatuliki kakuyisa katya Sheikh Chiti tekampisa bulungi ng'omuntu kubanga nti nze ndabanga yava mu lane ye nadda mu lane etaliiye nga tebyannyonnyola tabimanyi kati nfuna ekizibu nti saagala kumwogerako ate nga mbadde faani we muwuliriza nnyo faani we nnyo kuvadda emabega nambadde muwuliriza n'ennaku zino neekengera anti mbamanyi nti bwe nabuwulirizaamu katono asobola okutuuka awantu ate nampisamu eggaali nga nzowa wano nampisamu eggaali kakyovola mba neekengera naye nga nze kyendowooza nti byennyonnyola naddala mu layini eyo tabimanyi kati ate ekikemo kiri nti ate gwe wali ogenda fuuka faatha bwe kiri kati ekikemo ekiri nti noolaba sola mulumba kubanga omuntu abeerawo nina akolayo mistake emu ebeerawo naye musajja mulungi nebyannyonnyola birungi nnyo kati ate mu kumulumba ate osobola okulumbiramu eddiini y'obuyisiraamu ate kyesaagala kubanga Sheikh Chiti si bwe buyisiraamu si eddiini y'obuyisiraamu eddiini y'obuyisiraamu ndala ne Sheikh Chiti ye naye mulala nolwekyo ate buli lwenjagala okukanyuga ejjinja ndaba ayinza odyewooma ate nerikuba eddiini ate kyesaagalira ddala nekyo kyova olaba eddiini nekenyini badde nekenyini kyamuwa respect nkyamuwa respect omanye omuntu bwakikola omulundi gumu ebiri ne bwakiddiŋŋana kiba kitegeeza nti ate birala naye nga tosobola okwagasa kubanga eddiini y'obuyisiraamu by the way erina ebintu bibiri egenda nnyo n'obumanyi n'okwagazisa kyova olaba eddiini y'obuyisiraamu ebintu byayo yabyanguya ebintu byayo tebikaluubuliza bulamu n'olwekyo nti ye nga ye nze ndowooza asigale mu layini ye asigale mu layini ye atambuliraawo bino ebirala ebitali bibye nabyabireke bijja tuleeta okwerumbagana ng'ebiri e Nigeria nga wa ekitali kirungi kale tweyanze nga Nkoteegu webali nnyo bayire ddala cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruise ge mannya saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero fanaawo nse bulungi mweraba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 6 82 953 teweerabira
Saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku 0752 1 8 4 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangaazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Nagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 44 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.